kyaliwo wano General Sejjusa yagenda mu Ekizairo bwe yali akomawo mu 2014 yali akomawo mu 2015 yagamba Dr. Besigye Mugisha Muntu ne bakomrades babala nti banaye nkomawo munyanirize ku kisaawo tiyalabako n'ogwo tiyalabako n'omu tebalinjayo kigere nga batyaki nti singa bamurecevinga as one of the fighters as a comrade bajja kuba bamuwadde amasanyalaze afuuke nga ye komanda tewalabikako n'omu omusajja agenda okuva ku nnyonyi yagwa mu ngalo za Brigadier Balya director wa ISO ye yaliwo ku bulinzi n'afunga afande you are most welcome I am here to take you to your farm Sembabule on the instructions of the commander in chief atunule bwati ng'alabako ne bamuteeka mu double cabin n'ekaaba paka Sembabule bano baagana okulinnyayo kubanga bajjamu amasanyalaze so embeera y'obunanfuusi eyo nze ngibeeramu ngirabye ebyo si bipya ebyo si bipya Segirinya yafa mu mbeera eyo n'afiira ddala buli muntu ng'alaba Segirinya mulwadde naye ng'ekibiina kye kigamba mulamu yeekoza yagala kusolooza ssente teyakola bukozi statement yakola sho namba yamukuba n'amusesebbula bw'ati naye ng'omusajja agenda kakati politics oyo Mawu yamuyitanga politics of Komanyoko okiwulidde ekisooka tazimba ludda luvuganya ate tawa ssuubi kitwaga okukola ki kutambula kakati ekyo nga nkimaze ekyokubiri nali wano ku show nga dokita bakamukwata nenkubuulira engeri dokita gy'asobola okuva mu kkomera ekyamateeka tekyalimu wadde nga kale ligo tiimu yaliwo ey'amaanyi era erina ebibala byereese kubanga ruling ya Supreme Court yonna eva mu ligo battle balukwago gye bateeka bu court martial n'ebirala but amaanyi agasinga gwe nakugamba agagenda okuteesa Besigye abantu beewaabwe nga boogedde era bakedde kwekalakaasa abamu oba Ishaka side ze Bushenye awo wonna awo Ntungamu Mbalala Rukunjiri balina okwogera era bayogedde era njagala okutegeeza waliwo ebigenda okukyuka kati tuddayo mu konsepti yaffe eya ERP onoonye ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale estate eno masavu meereere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe wanaayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru y'eno ate eggaluga bukaaya eggwawo lwa buwoomi ku miliyoni 65 zokka eno eriraanye amazzi olwo ne tukuleetera Nkozi Town estate ku miliyoni 5 zokka ssaako Nkowe estate ku Hoima road ng'osasula miliyoni 25 zokka ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 100 jangu ku Everett Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu noti 7 noti 5 21 71 37 ne noti 77 not 31 71 noti not. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwongere Lukwata asangibwa eKyaggwe emukono kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka ensonga z'omukwano obufumbo buganye ezadde eriganye oli mitala w'amayanja empapula zaabula tereeza lubaale wa kika aganye balongo be bakuluma oliko eddogo jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo aneetaaze nsangibwa Kyaggwe emukono oba yita ku namba z'essimu zino wammanga 0 7
0750041189 oba 0780100046 ni ku WhatsApp kweri totya lugendo nga tonnalutambula. Kale wona osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media nkubuuzako nti wasiibye oti afunye okusomozebwa okwenjawulo fiido lwazza n'okusomozebwa okulala nkusaasidde asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza onaku olwaleero nyina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP otugenda okubeera nga tutambula naye programu ene kutusibwako Everett Rio Estate bagula na kutunda ttaka ne Saalongo Lukwata. Saalongo Lukwata asangibwa Kyaggwe Mukono okwata Katosi Road ovira mu Ntenjeru. Aba boda boda babuuza bamanyiwo akola biki? Akola bino wammanga. Avumula endwadde ez'enjawulo, atereza emikisa, avumula amalogo, akyusa enzaalo, n'endwadde endala. Enamba z'essimu ze zino. 0750 04 14 ne 0780 M00 467 ngambye 0750 04 M89 ne 0780 M00 467 Saalongo Lukwata asangibwa Kyaggwe Mukono okwata Katosi Road overa mu Ntenjeru ababoda boda bamanyiwo moyo kwate ajja kubeera nga asobola okukutaasa. Everett Rio Estate bagula na kutunda ttaka basangibwa Ntebe Road Kasenyi Stage ku kizimbo kuli Abisa Banka ku mwaliriro ogwokubiri. Kubayita ababiri abo njogera Kasenyi Stage mba ntegeeza kubayita ababiri. Everett ekola ki? Everett ekola bino egula n'okutunda ettaka. Egula n'okutunda ettaka. Oyina ettaka lyoyagala okugula tetunda wansi wa 5 ku 10 etunda 5 ku 10 n'okudda waggulu kitegeeza oba oguze ekyapa advantages ezirimu twazikunyonyola dda oba osobola okufuna ku poloti gy'oba oguze osobola okufunako oluguudo nti olunayisa emmotoka wonaayita ng'odda ewaka KCCA city katugambe councils district abakusobola okuwa olukusa okuzimba baba basobola okuwa olukusa kubanga oyina 5 ku 10 yekkirizibwa mu mateeka. Ekola surveying and planning, land title processing and transfer oyine ttaka lyali mu ekyapa kiri manyaga gundi naye oyagala kiza manyago so kikola akakola marketing and sale for clients gwe oyagala okutundira ekintu oyine ennyumba oyagala gitunda katugambe nti ogina wano naye ina wala oyagala ozimba naye oyagala gitunda Everett esobola okukolerako ekyo. Ekola kye bayita architecture and civil engineering kukuzimbira oyina poloti oyagala kuzimba eso kikolerako. Ekola kye bayita house letting and sale esobola okupangisa ennyumba ate esobola okuguza ennyumba. Ekola real estate development oyina estate yo gyoyagala okutematemamu ng'oyagala ogidevelopinga oyagala okugiteekamu amakubo oyagala ogisurveyinga kugiteekamu amayinja ago abasurveyinga ekyo mukimanyi eso kikolerako. Land grading services nga oyina ettaka lyo naye nga oyagala ligradinga kuleeta zigrada kukola kulitereza bulungi eso kikolerako. Letters of administration processing oyagala ku processing letters of administration. Land search report in all parts of Uganda system gye balina ekusobozesa mu parts zonna eza Uganda. Namba z'essimu ze zino 700 3M 7M 00 ne 0708 era 08 39 04 ne 0776 mukaaga 29 nkaaga mu 2 13 ne 0704 55 37 88 ku www.everettrioestate.com emikutu emigata abantu Facebook, X, Instagram ne X ye Twitter, YouTube, TikTok @Everett Rio Estate. Akasembayo oyina akalango okuva ku mutwalo gumu. Akalango okuva ku mutwalo gumu. Ku mutwalo gumu kitegeeza gwogera kuba ku namba eno nti oyagala kalango ko kayite ku MS Media. That is YouTube channel yaffe ne ku TikTok page yaffe okuva ku mutwalo gumu. Okuva ku mutwalo gumu. Ogenda kuba ku namba eno 702 93 65 03 era gyolaba wansi awo
otukira ku nsonga nti ze nyina akalango kamu kali bwe kati njagala kakwata njagala katugambe kundi coding nga njagala ku business oba njagala kumpa mission oba nyina squeeze back kekola bangaka Everite akaita mu side ne side oyagala logo placement yo jola bakati nge ya Everite nga wola be ya Salongo Lukwata oyagala scroll eyita wansi tusolo bang tukikolerako musanvu 0 2 93 65 03 jeno buza abantu abatulaba abalungi yonna gye musinziira mwebale nnyo okutulaba ku mukutu guno mwebale okugoberera mutuzaamu amaanyi kubanga tulaba viewership tulaba commentary tulaba likes nga buli lunaku zeeyongerako kitegeeza mwagetinga interested mu content ava wano so tuli basanyufu ku lwekyo tusaba namwe mwongereeyo obubaka buno butuuke ku buli Munnayuganda yonna gy'ali oba oliawo kinaatuyamba okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga ndeeta okulamusa okuva mu bitundu by'e Busoga nvuddeyo obukya si byangu jjo naadde bize nnyo mu field nanyuse 8:00 kati ate nga nazuuka 11 nga nazuuka 11 actually 10 zuukuse 10 ne ntandikako olw'okudda e Kampala kubanga nasho esooka ya ssaawa 2 ku makya e Kampala naye kati okuva e Kamuli kilomita 10 ng'oyise Kayunga kati ate olina okubala jjaamu Gayaaza omugwamu awo ogenda okutuuka mu bitundu by'e Makindi nga okyali ku time si byangu okitegeera so bwentyo bwentambudde naye nga tutambuza mu kyalo ebbugumu lyeyongeddemu ery'ebyobufuzi era abantu bagenda bategeera ani ali ku kituufu ani diikuula tweyanza nnyo tweyanzege gwazibidde olunaku olw'eggulu tujje mu lwolwaleero ng'ekiri ku mumwa gy'abantu Dr. Besigye naye ekibala ekisinga okunakuwaza kyekya abamu ku bawagizi b'ekibiina specifically NUP Dr. Besigye sympathy card gy'azannya naye olwaleero ngenza okulaba nga Kyagulanyi pulezidenti waabwe n'abakulembeze abamu bagenzeeyo wadde tebasobodde mulaba balabye Ajobedi n'abagamba nti Dr. Besigye yeetaaga okuba ng'awozesebwa mu kkooti y'abantu ba bulijjo singa bamuzuula nti alina emisango gye yazza. Ensonga Dr. Besigye lwaki emabega ku bannabyabufuzi n'abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi tebasose giteeka nnyo ku mwanjo naye abantu ba bulijjo basinza okuvaayo Free Dr. Besigye then n'ebibiina ne bannabyabufuzi naddala leading political party opposition nayo neevaayo ku nsonga eyo. Kakati lwakuba leero size na kiwandiiko kiri kinagamba naye ku Friday kijja kubeerawo eyo embeera eriwo olwaleero yonna kumpi ffe twagiraba ne tugiwandiikako ebizibu bye tulina ebyo bye twali twagala okufunira solution naturally politics waffe wa butali butegeevu nnyo naddala oludda oluvuganya tikisooka tumatira n'okumatira nti kati nze alukulira oludda oluvuganya therefore saagala kuwaawo mwaganya muntu mulala kuimajinga omulabe asigala waali yeeyongera okuzimba amaanyi kakati nammwe ne mutandika okulwanira okufuga wana watonotono wemukola ki we mutuuseeko kati ekyo kisa abakulembeze bangi waliwo ekiseera wekyaliwo wano General Sejjusa yagenda mu Ekizairo bwe yali akomawo mu 2014 yali akomawo mu 2015 yagamba Dr. Besigye Mugisha Muntu ne bakomrades babala nti banaye nkomawo munyanirize ku kisaawe tiyalabako n'ogwo tiyalabako n'omu tebalinjayo kigere nga batyaki nti singa bamurecevinga as one of the fighters as a comrade
bajja kuba bamuwadde amasannyalaze afuuke nga ye komanda tewalabikako n'omu. Omusajja agenda okuva ku nnyonyi yagwa mu ngalo za Brigadier Balya director wa ISO. Ye yaliwo ku bulinzi n'afunga. Afande, you are most welcome. I am here to take you to your farm, Zimbabwe, on the instructions of the commander in chief. Atunule bwati ng'alabako ne bamuteeka mu dabu kabini n'ekaaba paka Zimbabwe. Bano baagana okulinnyayo kubanga bajjamu amasannyalaze. So embeera y'obunanfuusi eyo nze ngibeeramu ngirabye. Ebyo si bipya. Ebyo si bipya. Segirinya yafa mu mbeera eyo n'afiira ddala. Buli muntu ng'alaba Segirinya mulwadde naye ng'ekibiina kye kigamba mulamu yeekoza yagala kusolooza ssente. Teyakola bukozi statement, yakola show number ngali ku Segirinya yamukuba n'amusesebbula bw'ati. Naye ng'omusajja agenda kakati politics oyo Mawu yamuyitanga politics of Komanyoko. Okiwulidde? Ekisooka tazimba ludda luvuganya ate tawa ssuubi kitwaga okukola ki? Kutambula. Kakati ekyo nga nkimaze. Ekyokubiri, nali wano ku show nga dokita baakamukwata nenkubuulira engeri dokita gy'asobola okuva mu kkomera. Ekyamateeka tekyalimu wadde nga kale ligo tiimu yaliwo ey'amaanyi era erina ebibala byereese kubanga Lulingia Supreme Court yonna eva mu ligo battle Balukwago gye baateeka bukooti maasho n'ebirala. But amaanyi agasinga gwe nakugamba agagenda okuteesa Besigye abantu beewaabwe nga boogedde era bakedde kwekalakaasa abamu oba ishaka side ze Bushenye awo wonna awo Ntungamu, Mbarara, Rukunjiri balina okwogera era baayogedde. Era njagala okutegeeza waliwo ebigenda okukyuka. Kati tuddayo mu konsepti yaffe eya ERP. Ffe twawandiika nga tugamba nti basebo ne bannyabo tutuule ng'abooludda oluvuganya tukubaganye ebirowoozo ku ngeri ki gye tusobola okweŋŋaŋamu omulabe, tukaanye ku bye tusobola okukola ne bye tutasobola kukola, tugabane obuvunaanyizibwa, buli muntu akole waasinga okutegeera awali abantu be. Kati Dokita Besigye bw'agenze mu mabuusu nga bamusibye abavuddeyo okukangula ku ddoboozi baki beewaabwe ne bamusibidde Kampala. Eyo yonna twatunulayo kuba ffe twakugamba nti eno strategy etuyamba ebintu bibiri. Mu kalulu etuyamba nti example kanjiweere ku muntu nti muntu aba asetolinze mu Ankole NUP gye talina maanyi akuyamba okwidentifyinga ba candidates bagenda okusimbawo abalina substance. Ekyo bwe kigaana nga mu Museveni atubbye akalulu katugeze tukozesa era amaanyi ago niwe tugamba tugenda kwekalakaasa tunetiwakinga eggwanga ne tugamba nti ffe tugukuma wano namwe mukole ki namwe mugukuma eri kubanga olinawo pasoneero esobola okugukuma. Okitegeera negwa kakati kyekyo kyennyini kye mbadde ngamba era bonna bali mu katiba kange. Kati nze no bulijjo perspective ntwalira wano nti ku byabufuzi wokka ate document sigenda jire embeera enzibu njigeno bijiro bamuyodde abeka muri bakumugwayo. Yes, nawe nowentunga mwakume otuba tukanyiza nti ye manduso gye tukoze eki gye tugenda okukozesa. Kakati Dr. Besigye is a national leader. Okay? Ebibiina by'obufuzi
bekunganyamu awo nga bakkiriziganya ne basayininga ku kiwandiiko ku parliament ne impact yakyo eriruddawo tenaba kubeerawo kuba basayininga bekunganya boogedde oluzungu lungi awo basibye amataayi tewali impact. Why? Because that was not the strategy. Singa muntu olwaleero okuva lwe twawandiika ebbaluwa eyo mu mwezi gw'omunaana omwaka oguwedde mu gw'omwenda twayingirirawo field okwekalakaasa okwali badde mwankola awo kigezi obudisitulikiti bwonna bwali badde bukola ki bwekalakaasa nga tukikanyizaako kakati ekyo nga tugamba n'okugamba n'ab'ebitundu ebirala mukole ki mukole kyekimu kuba kati nange olwaleero bwonkwatira e Kampala wano ab'ekamuli bagukuma bagukuma ne gwaka ate owentunga mutagukuma alina kyamanyiiko tibigirwa bamukutte biki ebyo asigala akamanteeze naye wekamuli ajja gukola ki nti omusajja waffe likewise Kyagulanyi bw'omukwata olwaleero era akaliro ojja kalaba ekamwokya nga katandiikiriza okitegedde uyo Makerere Kavule uyo bwayise banayikikutte wano kubanga musajja waabwe so kyekyo wali ogezaako tegeeza kyekyo kyennyini obugazi bwakyo era kiri written well written and elaborated ne bagana okiwuliriza kati kyetulimu singa bakiwuliriza twali badde tukyapulayinga bulungi naye kati kifa anti kuludda olwabula gavumenti kuliko ebibiina ebitakkiriziganya era yeyo weakness naye twagiwandiikako lwaki tetukkaanya ffe tulina kye tutaakola muganda wange ebyo byonna bye balimu kabotongo gwe balimu era twamuwandiika mu kiwandiiko ekyo ne tugamba nti ensonga lwaki ebibiina bibadde tebikwatagana kwe tutuula ne tugabana ggwanga kakati owa Nuupu takkirizibwa kusinziira Kampala avuluga ow'ebunyolo gy'atalina ki maanyi ovuluga ki leka ow'ebunyolo akole nga naye ow'ebunyolo bw'aleka ow'e Kampala n'akola ki n'akola ebyo by'ebyobufuzi kakati waliwo ekigenda mu maaso mu West Nile waliwo ekigenda mu maaso mwakyoli ebyobufuzi waliwo ekigenda mu maaso as far as opposition is concerned ebyobufuzi ebirala bitambula jjajja atambuza nalabye jjajja ali ku Lutinzi Mapenduzi ono yakuba zaako ekikonde bonna kati bayingira kakati jjajja ye atambuza ayagala omusibuukulula onyiga mapeesa ki kati ku nsonga ya Dr. Besigye Bobi Wine mu kiwandiiko kyagamba nti bagenda kutuula ng'abali ku agise forces of change badiscussing step eddako okudimandinga freedom ya Dr. Besigye n'abannabyabufuzi abalala abaasibibwa agamba nti essaawa yakakati tusaba bannansi bonna okukola ekisoboka kyonna okusobola odimandinga eddembe ly'obuntu ye paragraphu gyenjijeyo yokka omulala agamba tinka kirebaga obiwulidde kati luli batuula kukola ki kati era bagenda kuddamu batuule ye atuula naani mu bifaananyi ndabawo Kyagulanyi Rubongo ya Jowero Ssenyonyi ono PA1 wa Kyagulanyi wa Ssenyonyi alaka munene mutini alina obulevu buwanvu aka wa Ssenyonyi then ndabawo mu balala ndabawo Alaso ne Winnie Kiza eyo anti kakati ekyo kabadde kakati anti yekola kikwedikota za Nuupu babadde eri Luzira bagenze Luzira kumulaba kakati Nuupu teyambye anti ate anti eriruddawa anti lwaki tugipositionize mwankole kati naye bo bakolagana Nuupu ne anti naye tewaliwo omulamwa tewali anti egenda ejja naki kumeza
Essaawa zino teyina. Kati yo post yaki anti teyina kyejja nakyo anti yali erina kuzimba kapasite yaayo wali mwankole eryoka ejje ku mmeeza eyogerweko. Kitegeeza oba ne bargaining power. Ate kakati ku mmeeza ojja buzibu otyo tukuwulirize ku ki ozitowa kyenkana ki genda ozimba amaanyi olyoka ojja oyogere. Ojja tugambe nti kino kyennyinawo. Yes. Tutambuze. Bw'omanyi kye kitegeeza okuleeta ababaka bo 5 ng'obajje Mwankole wali wa Museveni. Opposition. Oba w'amaanyi. Museveni oba omuwangudde. Kyekiri kye waŋŋamba ekya Brenda Nabukenya nti mwafuna obululu 3. Kijja yagamba nti amutuwangudde olaba mubufunye wano era bwe twawanguza. Kakati njagala okutegeeza ssebo bwana MS Media nti abakulembeze kyekizibu. Kati ojja kwewuunya ng'eyo composition ye gyayise forces of change. Naye oyinza okyanzija mu bintu ebyo bye bakola byonna mala byogera wano. Tewaliiwo kyesogerangako wano kye batakola. Bamala kumpuliriza wano, bamala kumpuliriza ne ku kwezi ne balyoka batandika okwakitinga. Kati oyinza okuyita olukiiko nga siriimu oba otudde naani. Ati kati ndowooza opposition erimukko engeri nti ono sikolagana naye. Tokolagana naye bino bya ggwanga, eggwanga liryo. Goza Museveni bakola nabo bonna abaagala. Butamanya bw'abantu. Kubanga bino si bya Nanka, eno si private company. A Republic of Uganda. Abantu bano tebajja tegeeranga ggwe. Kati ugamba otya nti otuuziza olukiiko lwa forces of change nga be balimu. Agamba. Later today we shall simanyi babakuwadde ebbalu tebasobola anti tebagala mu kurecognizinga naye ffe space tetugenda gisaba busabi tujja kugirwanira tujja girwanira ku kifuba era tujja batomera abo basaaga kubanga kibaliko kifu inabagamba basebo ne banyabo tutuule tukubaganye ebirowoozo buli muntu kubanga tuyiga mpologoma document ku ERP ya identifying mpologoma. We are hunting a right animal but using a wrong weapons. Document hiyo sajisoma wano kati those are wrong weapons but hunting the right what animal. Kakati balime kumalira abantu biseera bakirize fe babwongo tutuule. We byatandika wano nga dokita bakamukwata saakugamba nti bangoba ku kooti era siddangayo. Emmotoka wali ogituusawo kubanga natuukira na ku bigere tewagenda ku motoka motoka bagikuba bukubi kyuma watuukira ku bigere oba wakatuukawo ne bagamba gwe ssebo tojja kuyingira kubanga nze ebyange baba bimanyi emapyesa gensobola okunyigiraawo. Kakati wano Dr. Besigye abadde twalya Christmas nga gyali nejjukira abantu ba bulijjo yabadde bakikumyemu omuliro naye nga force nga opposition okuva eri abagamba nti sympathy card Besigye naye tumwogereko tekaliko oyogedde nti oli ali mu ya leading opposition naye awagamba temunjijaawo kati tulina obuzibu bwekyo nti ne dokita naye yabizannyako ebyo kati naye babimuzannya. Yabizannyako yabizannyako naye kati naye babimukola ki babimuzannya naye okusinziira bwe yafaanana nga apiyarinze mu kooti buli muntu yagetinga concerned nti omusajja yandikola ki yanditugendako. Kati ate ye dokita ye ng'omulwanyi ye mulwanyi ddala dokita ebyaddala ye mulwanyi alina byatunuli kati alina abantu byata era aganye okuvaayo leero okubalaba n'abasindikira obedi nga tebalina kye bamugamba abo. Jjukira mu butambi buli obwali butambula yaboogerako
infiltration ya Museveni wali ku Nuupu yajogerako katugambe nti abutambi bwali butuufu. Ani seriousness ya Kyagulanyi yajogerako era bamukubirawo abanuupu bonna bamukubirawo nti kazanyo ke ne jajja naye kazanyo kyako nga osimba ye ekitooke bwoti obulamu nga bugenda oba ozanya ki kati political amateurism bye bizibu byeba nabyo political amateurism nti gwe buli alina kyakola olabanga aluubiridde okujjawo gwe kati gwe ekiruubirwa kyo kiba kyakusigalawo nga gwoduumira akatonotono akaliwo opposition ebere position yo anti kati fe abaali basibiddwako mukomera mu baamu abo obuyinza bangi naye abasinga okuba n'obuyinza si basirikale basibe basibe banno be basinga okuba ne power and authority Katikiro wa ward RP cho RP wa ward okay chairman wa ward obuyinza baba nabo kati eyo ward kati mufuluma ward babawo RP boma nabirawo RP overall abo bonna babifunfugu naye basibe basibe bano era bwe buziba bwe buti muyingira mwenna era bukya muli mwenna naye balina obuyinza obw'enjawulo be bayambako okufugirako abaprison abasirikale abatuufu bw'oba wakayingira wodi booti ne bakusomera amateeka 40 amawandiike nga gali awo kakati ogenda okumaliriza nga musibe munno akulumiza obusibe n'okusinga abasirikale bennyini abali gazetted okukuuma kati okulwanira obwa RP ekyo ezo entalo ezibeera mu prison zentalo ezibeera mu prison RP kakati naffe wano bwetyo bye tulimu RP munnaffe yaba akukuba gwe okusaanyaawo naye nga musibe munno naye olw'okuba yalinawo ka privilege asobola okugenda wa OC n'amubuulira keesi yonna asobola okugenda wa welfare n'akuba essimu asobola osigala wabweru time ya parade ya foreign bwe muyingira asigalako wabweru essaawa endala namba nga mwe mwayingidde dda n'ayisaamu eggaali mu boma byonna RP overall n'alaba nga tewali musibe yenna ali wabweru kwegamba bu privilege obwo obutinitini bw'aba alina abateekako embeera kati bye by'opposition byabwe bu privileges obubeera mu kulidinga oludda oluvuganya ate bwe buteekawo embeera ey'okujojjanyisa abalala kati ffe tuba tubimanyi lwakuba yalina ka privilege k'okufuna kasente buli mwezi kakati mwe n'abakola ki n'abateekako embeera so ensonga ya Dr. Besigye abantu ba wansi be balina okumununula si bakulembeze bino ebyatujja kutuula ne forces of change tewali kuba Nuupu tesobola kwekalakaasa ku lwa Besigye kubanga okwekalakaasa wali bakukuba n'akumalamu nange sikyalaba ba NUP bekalakaasa era ne bakugwako goza lwaki Kataabu bamufulumya Kataabu nalabe yawanise Kampala Central yawanise naye tiketi ya Lubongo yagenda jeewa yate wamma sekutale jene kati Kataabu lwaki tayi ya mangu okiwulidde andi kakati yalemeddwa okuyimirira ng'omusajja bwaba kyalina okukola kubanga bagenda mu tikiti ate bamukube n'omukuba okitegeera atuke mu bantu ng'amaze omuvuunza kati n'okuwagira obuwagizi Kataabu n'ojja wali ku kitebe ng'owagira Kataabu disciplinary committee ogiyingira bw'oba oli mukulembezemuko ovunaanwa musango
Sijanga balina efugabbi bade nyina benkubirako bakansala babade ku luwembo oyo kati omumu kubideko ne muga kati kiri kiti amuletanga independent akamune ate kibina kyasazeo sagala gena mu disciplinary committee ne mugamba ne muga kati namba kati nabirese bitambulenga we biri basajja bamwesonye kubanga ekibina kyasazeo bajja batwala mu kachiko kempisa kakati byebyo tewaliwo kwekalakaasa era ebyayogedde mu bwogezi tebasobola kukolayo wadde kati Alisa Alaso akole ki Alisa Alaso ne Wini nava Kasese mu lwanyi yakomandingako ku bato ya togikwatako ne tumukakasa nti mu lwanyi she's a good commander by the way kati Alaso naye nga bwotudde nabo era okusaaga okuli wano kyonna kyekiri ffe kyetwogera kyekituufu olwaliro bw'okwata Mugisha muntu tewali muntu asobola kwekalakaasa Kampala olwaliro bw'okwata Kyagulanyi tewaliwo muntu w'entungamu ayinza kwekalakaasa wadde gyawasa tewaliwo wewe Sinairo ayinza kwekalakaasa wadde owalango olwaliro bw'okwata Jima Akena mu mbeera y'emu gye bakwatiddemu Dr. Besigye abeera ngo be bayiwawo omubiri mutukwatidde omwana waffe mumuvunaana ki olwaliro bw'okwata Bigirwa ab'Ebusoga be bakola ki be bayiwawo omubiri it is as clear as that so wekibanga eyo y'embeera gye tutambuliramu lwaki tekifuula strategy netukiikanyako ne tuyingira trenches ne tukuba emundu tebakyagala lwaki tebakyagala beneficiary takyagala takyagala kubanga gwe ekintu ekitwala jjajja ate gwe n'okigaana ng'okimanyi nti mukiteekamu amaanyi ayinza okgenda bwe mutakiteekamu tagenda n'osalawo obutakiteekamu nga n'okumuggyako tomuggyeko oba wagiddaani kisinzira biki byenfune wajjajja oba wagiddaani oba wagidde jjajja direct kakati kyekyo abantu b'erukunjiri abantu b'entungamu abantu b'embala kye baakoze ye ERP kye yawandiika bali tukoze from day one ye ERP kye yawandiika ddala nti eno mpologoma gye tuyiga nti ye buli muntu agikwate wasinzidde obulungi tujja gikuba enume y'ekigwo naye abamu ku bapulida ba Dr. Besigye nga Lukwago bo baflotinze nnyo amateeka okujja Dr. Besigye okusingako ekirala kyonna anti bo balooya bakolera mu bya kooti kubanga ekisooka wafuumulira ebigambo mu kooti gyakolera amawulire okitegeera gyakolera amawulire kakati lwaki takola ki lwaki tapasuwinga ekyo amateeka galina lolo yaago kituufu nnyo tukikkiriza naye erina weekoma kubanga politics asupasidinga amateeka era wano kati tuli mu politics tetuli mateeka tuli mu politics purely the political question is Dr. Besigye tetumuta twamukwata the legal question is twatunudde nga tali supposed kuwolezebwa mu eyo kooti n'abantu abalala bonna abamwefaananyirizaako badde eno awali reasoning ebyobufuzi ne bivaayo ne bigamba siima omufuga lino eggwanga byabufuzi ne bivaayo amateeka gataputiddwa gamaliddwa okutaputibwa ebyobufuzi nabyo bizze siima omufuga lino eggwanga temujja tumanyiira kakati gwoba okyasaaga ebintu bijja kuleka singa osaaga kati opposition eno naddala leading political party erina weeragayizaamu naddala mu kuteekawo embeera kwekalakaasa kuteekawo mbeera yonna si ku Besigye yekka waliwo bannabyabufuzi bangi abali mu kkomera olwaleero erina weeragayizaamu kuba badde ngamba nti ne Kataabu ekimukubya kwagala kuteekawo batugambe kuguguba Kataabu yeekalakaasa ng'ajja okulayira ng'agenda okulayira ku bwakansala
yajira ku njegere bwati yanyiza abakulu bonna kuba yakola amawulire mangi kitebe yanyiza Lord Mayor kuba yamukolako amawulire n'anyiza ekitebe ate ye yajira mu spiriti ya lutalo nti kangende ndaga akabonero nti bannaffe bali mu kkomera tulayira naye tuli basibe. That was the message gye yagala okudelivaringa era n'agidelivaringa gwafuuka musango ku kitebe wali yakati wabaawo ebyobufuzi awo lwaki weekalakaasizza n'agenda akwata Farida Nakabugo kansala we Rubaga awo ne bagenda beekalakaasa awo ku nsonga ya palamenti erina kiyayisaawo ekiteeso ekyali unpopular ne bakyekalakaasaako nga bakansala ku mulyango gwa palamenti ne babanywa era nagwo omusango era katabu bamugoba ku bukiiko bwonna obwa Nuupu yakimugobya agezaako okulemezaawo ebintu by'okwekalakaasa mu kibiina ate nga bo tebabikiririza tebabikiririzaamu kati nga nzonga nti waliwo omulimu awo ekibiina zibadde manyi ezo ezimu ku ngeri ze bayitamu ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwabula gavumenti solution erimu Eastern Revolutionary Platform ffe tulina details za kyetwalikoze okitegeera ffe tulina details zaakyo kyetwalikoze kitutuusaawa ffe tulina blueprint eyo ne banaakola batya kabamalire abantu obudde ffe tulina blueprint neba neetoluula kiringa kwetoloola olina gyolaga naye ngaolina omanyi olina ababoda babikola nnyo nga wakava mu kyalo ekituufu atuuka nagamba kasambu wagendawo nkumi ezo nakwetoluuza najja nakutuusa kati gavumenti yo nga gavumenti obulamu bwa Dr. Besigye nalabye kuleje nga agamba nti mwebiri mu gavumenti mubimanyi Dr. Besigye lwatusobola n'omunyumiza omusu eyo gye twamujja bitusirikidde bingi gavumenti yo teri concerned ku Dr. Besigye ku bunene bwe enkola gyakozemu amawulire ku bugunjufu mu byobufuzi nti singa ekibi kijja ku ye olwaleero yo gavumenti erinamu kutya kwonna kwonna mu kulabako gavumenti eba gavumenti kyekisooka kati ne yajjajja engeri gyagizimbyemu ekisooka osooka kwetegereza baateekamu kyenkana ki okumukwata bw'omala okwanalayizinga ekyo kikutwala ku level egamba nti balina kye batya tebalina kye batya awo ne weesootinga. In my opinion nze sirowooza nti gavumenti etya abawagizi ba Dr. Besigye oba bakyagulanyi kuba akimanyi nti tebalina command and control tebalina command and control. That's why terulya tuba tukubagana tutya mu bungi nga tetulina command and control tewaba kigenda mu maaso. So tetya gavumenti etya ku bino byonna byonna ebiriwo tetya kubanga yo eri konkoshuwa nti eri mu control. IGP awuliziganya na buli police positive na buli police CPS ezenjawulo mu ggwanga information yagifuna bulungi eyebeze bibeerawo nebinaabeerawo kitegedde kakati mu kukola ebyo okutuuka ku nsonga ng'eya Dr. Besigye eba emaze okweteekateeka kuba emanyi obunafu bwaffe. Kati nakugamba wano nti abantu berukunjiri ejjukira Bishop yali agenzeyo luli okumulaba be bagenda okuvaamu eddoboozi erinamutaasa dokita oyo era kigenda kibeera proven. Kati ffeeno byakwekyangamu na kukola mawulire kukola mawulire ensonga mugiriko naye nga tewali mulimu kale tugende ku nteekateeka ku opposition
NRM tugira bayo kati yingiza basambi bapya ate bakabiriti mapenduzi ndozo baba mwako kakiiko ka parliament NUP eyo akolo ne NRM yamuyingiza mwega opposition nga tuyingira 226 sayiningiza mu sinaziraba muina woki wayi Museveni yakulaga ne NRM yenti bali kurutinga abo abamanyi ate ababadde ne ku ground mu bitundu byabwe opposition muina woki jeno bijiwa anti kati gobo oyogera ekigambo opposition oberanga ogamba nti kibiina kya byabufuzi be bali ku lwa bula government bonna ambulera gwalibuuziza bubuuza ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya byeteeseteese bitya ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya opposition kiba kigazi kiba ki opposition oba otukutte ffenna n'okiteeka mu kiseera eki n'okifuula ekibiina kibayita opposition ekyo si kituufu ebibiina byonna buli kibiina kirina enteekateeka zaakyo kati nze ombuuzanga ERP strategy esooka gye tuliko obwongo bw'abantu bwe baakwata mu bintu by'ekiguumaazi naye buli kya olumu ng'abantu babuuse bulungi nnyo tulina we tutuuse era nze abantu nze mbasanga nga bigirwa bamumanyi n'ensonga ze kwayimiridde bazimanyi era nga bazisiima abantu bonna baneebaza bwebaza gwoza lwaki baneebaza tewali mulimu so tewabaawo akulimba waliwo enteekateeka y'oludda oluvuganya ffe twali tugireese nga ERP kubanga ffe twatwala obuvunaanyizibwa ne tuba adressinga intellectually ne tuba adressinga tusooke tukubaganyeko ebirowoozo ku nsonga ezo ez'enkizo era ku Friday ogenda kunyumirwa nnyo document eyo ku nsonga ezo ez'enkizo tusobole okutambuza abasajja tebakola ki tebalutwala nga nsonga kati ebiriwo saawa zino bya bwemupi bye biri mu bibiina byonna ani gwe bafulaga ani gwe batagiwa nine byofuze bisimanyi gwe nga bibaddemu nnyo oba mabegere aketerekerero kalinga bwe katyo nga FDC y'amaanyi nga DP y'amaanyi ani gwe bafulaga ni gwe batagiwa n'okusingawo wakati wano mu Buganda nga abantu bayanira fulaga ya DP bw'ofuluma Buganda de n'otandika okwogera ku birala FDC wawu okitegeera so just ebadde cycle nti kino kibeerawo ne kitwala ku kiri kino kibeerawo ekifaanagana ne kiri nakyo ne kijja ebadde cycle bwetyo nga bwetambula n'olw'ensonga eyo njagala okutegeeza nti ekibuuzo ekyo kibuuzanga specific party okusinziira ku bagenyi bwe okyaziiza for me I can respond nti nga opposition eyawamu terina kitambula tewaliwo okujjako okukwatibwa kwa Dr. Besigye kwe bawandiiseeko ebyo era bakedde ku masha ku mabiri naye kinuma nti ate ebigambo bibadde biva mu bawagizi ate byo nga binene nnyo naye ate nga president waabwe tabagamba nako kati nandooza n'agamba kankere ku makya zirage position y'ekibiina ky'ebyobufuzi nga NUP ndooza naye ate yo FDC ndabye ekedde nakwekubira press conference yogera ku bya bagenda leeta baani yogera Kawempe abo bali ku birala abo bali mu nsi ndala kyova olaba nkugambye Museveni yafuna Uganda n'amala abo bali ku birala niyo bakikyuse nnyo just kino ekisanja nti bimwanguyidde nnyo okusingako ebisanja ebirala ekisanja kino yakyetegekera mu kukyetegekera yaweereza ba agenti be naye so enkola ya opposition ekisanja kino ogamba jjajja yakola etya
Jajja ajeyagalidde. Anti ye kati ki yakola yaleeta ababe ne batuula eno ne bakontrolinga emirimu egikola ki egikolebwa kati emirimu gy'obulabe tegikirizibwa era sigirabye ekisanja emirimu egya bulijjo gye gigenda mu maaso egya showbiz egyo gigenda mu maaso okiwulidde naye kwata ekipiira ogambe tugenda kwekalakaasa ekyo jjajja batanakukolako nga bano be bakukozeeko bakuteeka mu discipline abatanakukolako jjajja banno nga be bakwetiddemu nze nkubuulira so toyinza kulaba byabufuzi bikaawa ku levo ya Dr. Besigye mu kino ekisanja kubanga bakomanda b'olutalo mu kino ekisanja ba showbiz bintu byakweraga bwerazi kutambula ng'ovimba nebigenderako kati automatically jajja basigalawo ennyo isha aliwo oli anywa kaseera kalina tabu talina tabu nate bino byekusimba enyiringa byetwalabye bafutusujja bane era abantu bagamba nti ekyo nakyo kikambo nnyo kisinga n'okwekalakaasa ekyokusimba enyiriri nakikugamba ssebo nakugamba nti ekisooka tewakyaliwo olukiiko lwa byabufuzi tutuula mu Uganda nga jjajja talinamu mukiise eyo kapasite yagizimba amukigidde waali abantu 20 ne batuula nga jjajja talinamu mukiise we tekisoboka nze mbirabira eyo mu kyalo ne mu kyalo mu kyalo miitingi etuula ey'opposition ne mukubaganya ebirowoozo ebikaawa mu dakiika 3 nga miitingi ewedde ogenda okulaba office diso ng'akuba kuba kati ffe eri mu byalo tuli ku levo nga diso oyogera naye DPC oyogera naye RPC oyogera naye kakati nga bakulabula nti naye bigirwa tokoowanga bintu ebyo era oyagala kutusumbuwa wano nogamba biki naganeda ssebo oyagala kunsiruwaza nakulaga data ate nga abantu mubagyeko amasimu era nga mukuyita teyabadde message buli omu wamukubidde bukubizi butereevu n'omugamba jangu naye era n'abeera nabyo nga proceeding za meeting zonna ng'azirina ku levo y'ekyalo kakati gwe okube wali parade Museveni waayita buli lunaku nze bino mbikubuulira byebiri reality kati bo tebabyogera kubanga biba bibalabisa awo tewayinza kubeerawo parade y'abaana 3 nga jjajja talinamu mukono tekisoboka era jjajja yabadde aweeya kweyo ensonga even before yadde aweeya ensonga lwaki bawaliriziddwa n'ogiteeka mu kamera kituufu befuule mbu tebalina kye bakweka kati eyo parade nakugamba luli nti baagikuba ku nsonga 2 esooka bali abajjajja okwidentifyinga bafutusojja ki abali serious abajjajja nabo baba munda mu in the same parade bo babeera bakuba omugu naye nga bali mu kutunula bati ani abeerawa era yaani that was the first objective the decision bwekolebwa nga yakukwata tebakwata kirindi bakusalako waka kubanga abantu bo kubanga banno baba bakuprofilinga ne bakwasa CMI fayiro ku fayiro kati CMI eri busy eri parade ng'eyeggwa bano ba agent ne batandika okuwandiika ebikukwatako osaagana okusaba tewali mulimu ate kati gubaawo gutya bannaye ate omusajja ng'abeera abasensedde nnyo nga baba bayingiddemu ye yakigira kati ekyo buli kibiina eyo neba nsonga ensonga ey'okubiri gye nakugamba ya provocation
gisosonkereze gavumenti ekwanukule na kukwata abantu kukola ki ogende mu debate bupya free political prisoners nawo kifunamu awo because tugenda tuyingira prime time eyakalulu kati oteekwa okuba nga oli mugezi nnyo okusurvivinga mwene embeera mugezi nnyo ddala nno bwe batwala bakatwaye bakomanda bali serious wano bano bo baba bamaze okwachivinga golo yaabwe anti okusiba omuntu anti eyebera dismantling baba dismantlings system yonna feri mu kyalo waliyo omuntu gw'oli ku rutinga okuva mu kampu y'omulabe abasigaddeyo ne bagamba eno teri makulu olaba oyo agenda tusale busazi ddiiro olaba oyo akola ki agenda eno teri mulimu kati ekigendero kya paredi ekyokusatu jjukira bweggwa bafutusoja baavu ekamuli ne bafuna special briefing okusala amagezi gonna okulabika nti bigirwa tapanuwawo okusamba akajji tayitawo lulimi lwa ghetto aga musala amagezi gonna saagala birango wano ebya resources mubindekere nja bimala kitebe kyekyogera kiri ku muntu omu ali ku saidi y'oludda olwabula gavumenti naye ng'ebirowoozo era alina byakutwala jjajja ate alabe wabo bye nalaba nyina omu gwe nalaba nga y'omu ku baduumizi ab'oku ntiko ab'omu maaso be baduumira liye linene baliyita kaluvini lyawo jjinja kati n'okumanya NUP yafuna ebizibu oyagala bwa meeya bw'ejjinja city Jinja City ani meeya Kasolo wa kibiina ki NUP naye ndowooza naye bamukubye takkirizibwa kuvaamu wadde ekigambo kati mbwe yagala obwa meeya bw'ayagala bwa meeya oyo NUP yafuna ebizibu tobirabanga abantu abalina substance ebalabako kyo kituufu bagamba oludiza omulalo mu kyalo owulidde kakati abo bonna basijui omanyi lyerivuka eri balyeyanjula ebusoga mu buli kyali lyakyagulanye eyo nayo nsonga nkulu nnyo mu bantu buze ndi kyali wakyagulanye kwanonyeza akalulu kwalira amabanja bamwogera kuli yakola embaga agala omuntu nga busazeesaze yabusalayo mbu byannuma alinga agamba nti mukyala we tumukozesa ffenna so be bantu bafe abo era ebyobufuzi bwe batyo babikutte tebigguka balina komawo ku drawing board ya ERP tubatwale mu concept eri ya algorithm ogijjukira steps kize tulina okufollowinga paka ku buwanguzi lutakola ekyo kusigala nga tunyumyamu bunyumya mboozi nkutadde nze ayagala kwa meeya atega ati akafuna amapya kati kati Kasolo goyina wa kibiina kyo sibo kiri mwongere bwongezi maanyi asobola obulitaininga ekifo ekyo tasobola iyo discipline tebagiina kyonga Kasolo mu makali atagirina naye akimanyi tagiina kaadi naye alaka yabyesonyiwa naye akimanyi tagirina kati olwokubula candidate bafuluntiiza oyo balina oyo tumalirize leero naye ekiwandiiko kyaku Friday oba tukikolera essaawa 2 tujja kikola kyonna tukimaleyo tujja kikuba wonna obadde osinziira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tukomye wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akomi